Malevu ye ayogedde n'agamba nti ekituufu kiri nti omuwala akyamwagala. However, omusajja gw'alina ewaka yalabise nga mukambwe yayinza obutasobola mwana muwala ono. Ebyabaddewo byonna bireese reactions ez'enjawulo naddala ku ki exactly ekyagendedde ddala mu maaso. However, ng'abamu bagamba nti ono yandiba content oluvannyuma lw'oli omuvubuka yakola press conference n'aleeta ekikazi nga kiggumidde. Mwana wattu agenda ki-introducinga nga mukazi we omuwala n'amweganira mu maaso g'abantu. Bagenda olaba nga kitrendinze nono naye ku press conference yakoze ekintu ekimu abantu bagamba nti oyo yandibeera nga content. Sooka olabe bulungi nnyo naawe. Kubabiri Malevu n'oli oyagala Malevu ye musajja gw'oyagala. Ate ono gwe wafumbibwa omalirayo budde naye buli mukyala obuzibu bwa byonna we buli ewantu wamu. Omusajja oyo bbaawo kuba omusajja ekyufu namulabye mukambwe. Omusajja yankubye oluyi ebyaddala namulabye gayi mukambwe. Nze nandibadde nkwagala yes, naye omusajja oyo kati simanyi because kati I'm not sure nti bino nga we wabyogedde tewamulabye ekiro oba tewabimugambye. I'm not sure kuba gayi namulabye ekituufu ye mukambwe naye nga nange sikuyinaako buzibu. In fact kyannumyemu kale ng'omuntu but still oli byakola nange nsobola obikola because he's also money, I'm also money. Oli byakola nange nsobola obikola. Temwina kuba mukazi bannange, temukuba mukazi wano, temukuba mukazi Malevu, temukuba mukazi temukuba mukazi Malevu tokuba mukazi. Mu nsonga zino nsaba okubeera nga ate mwanattu mbeebaza mama wange waliwo obuzibu taati akola ki mino nakulabye ne bawunsa taata kyembuuzo onaayagala ku microphone